Gutandikidde mu gear for obole of abamu kufete twayitibwa ku mukolo gwa Irene Ntale twali tumanyi puzzle is the master inobeerayo omukolo nali ngwetegekedde bitya oluvuvumo nno nalufuna oluvuvumo nalufuna era essuuti nenjitungisa mu kiyembe ng'eyalwa miti yali yakala ki yali yaggule okutuukagana n'omutindo era nga ninze programu efulume essaawa z'ennyimba enkudi masanyu ga bulangiti era nali sitede nga neteeseteese kolo n'emmotoka nagula akawoowo waliwo enjole z'emunyonyo netinti kwolwo omutwe namugjamu nsobole okugenda okulabika obulungi ku mukolo nyimbe enyimba amasanyu ga bulangiti n'enkudi oyagaliza obuzibu bwammwe mweba bakyawa oba abakazi bwe muba mubaagala ne babalekawo mubitwala pasono omuyaye okyobula afa abayaye tukkiriza obutalaafiya nomanya musajja munange yasinze ensumika so nosigala kwagaliza ate nenyiyo nali ndowooza n'okkuba oluyimba olukolima nalwo nga ndaba terujja kunnyamba so nga nali nduyina nali njagala kuddamu kaakafeero movia tewabanga waliwo abakunyiza ebikomo okumu kuba buli gwembuuza bwatera okubigereesa naye so nayogera ne mutabani wa kafeero nga tugenda gende wa digibba watukaddemu nkolime sinnazuula gy'osangibwa ate namba yekikulu yakola ki ye tobanga wankaddiya naye nga byonna tebikola makulu ng'ebibimba bya laavu update ku update nga Shion Styles pay attention to details omukolo ogwetegekedde essuuti ogitungisiza emmotoka ogikubya akawoowo nga tewalabikako ate bampita bagamba mujja kukyankalanya omukolo ate otya kumbaga tekubula musiiwu gwe alina oba omusiiwu tondaba obusiiwufu bwange bagamba obusiiwufu bwo totuukaganye na mutindo kubeera ku mukolo naye sigenda kupowa sigenda kupowa essaawa yonna bannayuganda bafuna ku mawulire agabawa essuubi Irene Ntale coming back tuliri puzzle lunalo direct to Masaka enyendo senyange mutundwe essaawa yonna era nabadde Masaka bannaddiini abakulu b'ebigo bakabona bonna emisambwa emandwa emizimu gyonna nenjikoowoola tuli mu kusaba mu biro kati tuli mu biro bya weeks 2 sawa yonna kiyiika naye omuntu akozesa omuntu abba omukazi mu bufumba akozesa bukodyo ki nedda tewali kakodyo omusajja ena bwakutwalangako omukazi misana tukukkiriza ekigenda obattira mu depression butakkiriza so nakkiriza naye nkyalinda ebbaluwa engo bambutongole webamala okukola emikolo de banga bakugobye naye mbasaba okunzikiriza nnyembeko ku mukolo ogw'embaga oba mbeerewo nsumulule ettaali ne bwe nnyimba y'ennyimba 2 kuba sirina buyimba bwa mukwano nnyimba y'enkudi wulira omusuwa ku musuwa wulira obulamu bwe busensera twazosoka olindeko bamutwala tebakuyita wagezaako kutuukira Irene n'omubuuza nti lwaki tuwampise ku mukolo gwo ng'ate nze namba emuwo oyogere ki omukazi yagenze eddamulaavu empya oba okyalina kyoyogera oyagala bakusinisa ebinnyo muntu yamuvinze edda alina omuntu we bali mwane muuninga okuba emimiro oyagala gwa mu motoka ofere okolimira eno owaye byebimu ebyango byatebekomya Boniface Galaxy mwe mukubakuba ebifaananyi ku mikolo gy'abantu ebifaananyi ebitumaliddewo obulamu kakati engato ya bingo yemu kuyandeetera obuzibu nakugamba yeyangobya naye ate nali nnyo nabadde nterezezaamu kuba tugenda mu nsujju festival ensujju festival ennaku z'omwezi ozimanyi ensujju eyengidde tugenda kuzibajjula ekinabeera mu nsujju oba kwa boyinza okwa Irene Ntale ne mwami gwa alina Vincent mwami Vincent nja kumusaba ekintu kimu ajje babeerewo ku nsujju festival kyembasaba kyokka toyinza basaba kuyita ku mukolo ogw'embaga oba olyawo omukolo gw'embaga ebana abasiimye ennyimbi enja kujja naye ate gwe munange
nebbaluwa eyango bambutongole sigifunanga ate nagezaako n'okwefigitinga omukolo oguyingire ne baŋŋaba ku mbaga tekubula muki musiiwuufu kekane nakakana naye mbayise mu Nkudi Beach Fest manya mu Ensujju festival bajje tuzibajjule abeerewo ajja mpagire agule ne tebo sebo naye natugaba ku kyennyimba lwaki tolina ennyimba za mukwano toli romantic kimala kiki ennyimba z'omukwano nyimba eziwana ku bakyala baye kati guno omulembe woba okola ekintu kyonna nga abakyala sapooti yaabwe entono gy'oli kiba kiganya nze nsinga okuba n'obuwagizi bw'abakyala tomanyize nnyina oluyimba lw'omukwano olusinga Enkudi luyimba lw'abakyala abakazi be basinga okwagala Enkudi genda ku internet olaba abasinga okukola challenges bo balinamu obugambo bwabwe wow indeed ulira omusuwa ku musuwa gomanyi fan base y'abakyala gye nnyina nze muyimbi asinga fan base y'abakyala mu Uganda Pazo oloza lwaki abakyala abayimbi bakwekanye emyaka gyabwe mu kuyimba okula mwanti mu kuyimba bw'okula abantu batandika okuyeeya mu kuyimba otuuka n'osiba sibira mu 20 naye ke bawulira ng'oyingidde nga batandika okugawa wayo weekyanga kito okutukire ku stage ng'oli gwe nayimbako tokyali muwala okaddiye sad story mukyala Kandida ne bwe yeekuba make-up takyanoga mu kuyimba tokula olina kubeera olulira mu nnyana kyova tulina abayimbi abasinga bali mu 2 25 27 28 tebalivaawo era omuyimbi kati mbasalira magezi genda ku Facebook ojeyo date gye wali wateekayo birthday naku zino za private omuntu akubira kasina go wajide no mazalibwa gango nayitako ekaabo bintu byampola tuyogera emyaka gidduka abantu bayinza okubalira emyaka 5 mu ndongo nga kituufu ogimazeemu ate ng'okyayagala okwegadanga n'ebiswanka tuyoga waye oli ku mwana omuto omwono babakazi tebapowa ssebo wabeera wankaaga ng'ayagala akamuzaamu omuki omusayi kati goyagala abantu bamulangire alina kubeera olulira mu nnyana nga takutuka lero birthday y'omuyimbi Ava Peace aweze emyaka 25 bani Ava Peace mumanya Ava Peace yateeka n'akagambo mu luyimba lwange atasiga amasanyalaze mazaalibwa gali luddawo ntandao kuba kwagateeka ne Justin kati mazaalibwa ge soka bambi muyozayoza okutuuka ku mazaalibwa aweze emyaka 25 bambi akuze bulungi 25 25 kyali muto Ava Peace tukwagaliza amazaalibwa amalungi webale kula bulungi emyaka ndo okujja abayingira 26 gwe buzibu bwa birthday tuba tubala kati awo oweza asatu waliwo ennyimba zituba kati mesa isema kula nayimba Enkudi tubayinza omuga omusajja omukulu kiki nayimba Ensujju aluna mbiru abantu tebagenda ku hoteli ne bamwa otutta bagala oyimbe ku mwanya kyovalaba emyaka gino gye gisumbuwa abantu kale nze emyaka gye ndimu yadde ndi mukulu kyovala nze soogera myaka 20 emyaka nze nasibira mu 20 bwe ndiba nyambuse nnyo 29 sisukawo mpaka kufa 29 noyingira asatu mbidongo oba okuze n'erimiti y'ennyimba osala kati 29 oba tokyasobola kuyimba Nsujju oba tokyasobola kuyimbira abaana bato abawala ab'oku TikTok bagamba jjajja atuyimbira ki nepazo tuwenkanya myaka newire mukabya ndi muto nnyo I'm almost 26 ndi muto nnyo naawe I'm almost 26 kuba nakuba yiti yagenda okula emmotoka nalina emyaka emeka ye He was a younger boy, very younger boy, talented boy from Nyendo Masaka Senyage. Mundu evugenda kubire mundu evugenda lina akavambyo kiro bya Amanda nakaseke. Abantu kyobula abali bapita mu yekera wa M23. Ngandi musiufu nyo ndi muduka bwando akava mu buyekera. I was very younger boy, nkyali mutonyo. Ndi mu 26 abazo sibula abantu kubate tujja kubera kufiseka paka kufa mwaka guno kwa kusibanga towetegeso tya pazo tugenda kusiba nnyimba tusiba nnyimba
era ennyimba tukyazitunulira tubagamba bate bwe batata nnyimba ne tutta ennyimba zaabwe zigendagendera mu z'ennyanya mbawa amagezi abayimbi bateeka sinnataasujju kuba ezaawe ziyinza obulira kubanga ze n'oluyimba lw'ensujju eggwanga lirumanyi nga kakati bate ennyimba nyinayo n'olupya lwendeeta politics baluyita batya politics tugende mu ndongo ya politics sibula abalabi ba Galaxy TV mbaagala nnyo ndabira Flora ennyina ddoola ze njazituusaayo Flora yakubulire njazituusaayo Flora buli lwemusanga muwa ddoola era yakimanyi ddoola ye weeziri akimanyi njazimuwa bakulu bonna bandabire Eyewitness Victor Alpha Times mwena ba Galaxy TV mukulikeyo ku LBG wabula bakubero bi asa ku ba LBG ekiri kitya gyendi mavini kyekiriwo stede okusazeeko munsazeeko mwebale konsalaka ate kirungi munsazeeko omwaka nga gutandika omwaka ogulaba otya sofa 2025 tukyetegereza nnyimba zifuluma sooka n'ozitunuulira omanye kati buli omu ayagala kulaga kyalinawo nti mu katale azamaliridde emaali eggwawo lwa buwoomi kati tukyali eno tuli kuwolani ebikompola tubiteeseteese n'emezinga tukyazitunuulira tumale tumegge lumu biki byosinza okwagala otunulya omwaka guno eno muyimbi mulala ajja kugamba nti wema ntandika omwaka njagala kulizingayo ipi awo njagala okukolayoko ekivulu wakati awo nga gunateera ipi kwebuzabuzanga afukaanaaba ebye Uganda tebikola ipi biye biki bamama nakatudde babimanyi abekasanda naawe ipi album bannayuganda bawulira yiti nti enkudi bannayuganda nti sad story tobalimbira mu bya ipi ipi is a wastage of time abamanye nnyo abeefula baanalisiti omanyi tulina wano abantu omulimu gw'okuyimba leero ffe leero okugambye mavini guno ogwaffe ogw'okuyimba twalaba buli omu yeefuula analyst but truth be told mu Uganda ipi abantu tebagitegeera ogibuuza n'omuntu genda ekibuya ogibuuza wali okozeko ipi nze mbala yiti mu Uganda tokimanyi nti mu Uganda omuyimbi ayinza okuba n'ennyimba 10 omwana n'ava eri n'akuba lumu nga ne mu kitabo ky'abapromota asinga okufuna ennyingi bannayuganda ayina yiti yabakabejja ozo tokolako ipi mu bulamu bwo sirigikola mpaka kuva mbulamu bw'ensi eno nze mbala yiti n'oluyimba olutakubye yiti sirubala luba lufu ate kyali wawe pasi yetakuwa magezi kuba ye muntu akyasinza okukola ebintu ebyo kuta alubamu ipi waffe Masaka tukuyita kudongwa yadongwa naye pasi tomanyi oyo asinga okudongwa okusoma kumubonyabonya namubuuza nimugaba okusoma lwaki wajja mulimu gw'abataasoma okudiringa naffe abataasoma kyova olaba tumujjonkera on personal interests ez'abataasoma musuwa ku musuwa